kuva sawa mukaaga paka sawa 2 za kumacha bamukageza ekiro nalinga ndi kintu ibwento nga already bali bambise mu mochari ewaka walivudde bwa covid naye nga ekyabalwisa nga baagala musawa sokajje ankeberi nkitegeera kati nga musawo yalina okufulumya eyo report nti yafudde covid oba si covid jukira biseera nkitegeera kati musawo abatanatuuka kubanga ye yatuuka sawa 3 nze nazuukuka sawa 2 yagenda okujjanga goba muisokebera ali mukunywa kachai nga nenyenya nga ntuyanye nga abantu basanyuse kwegamba tebadduka mwawo ngokomyewo kati nze manyi oli mukyala wange mugamba akunyumiza takunyumiza bimulumya omutima tamalayo naye baneiba baliwaawo bamubanyumiza ne bamalayo amatudda ku kiri okufa muntu afa nagenda era akomawo nga Katonda tayagala abeereyo atuuka n'amulaga by'abamulaze namugamba ddayo ogamba abantu nze amazima kuva lwe nafa sigala nfa nfa kuva lwe wafa nsigala nnyonnyola olunaku lumu edda nga nkyabulira enjiri eno si byakati wali wakaleerwe awo nali nvuddeyo naye baaba nagenda kulaba akawala akalungi mu church nyabo golooza kwolwo njiri najuulira oba kali kadevu agent kono wali mulamu nnyo olugambo bamulamu we oba ocha concentrate nze boti ogamba naye walabye dayo labe amatu gafanana gati akalungi musumba kono yali mulamu nnyo yali ina kwade bamulamu okitegeera nga omutima gwange obulamu bwange meme yange byavudde ku njiri oli eno kati ndi eno akakolo waje nywedde mu kakaawa ngoli very active banga bakakawa kafula omuntu active era chachi yagwa nali chadde ekirungi nali nyimbye nga bandabye nenga bakubuuza twababuliddewa nga bakubuuza wobabulidde samoni yoluna ate ndumanyi simanyi ne pasta byabulidde sabitegeera kolo wayine njiri ndala nnyo gwe iyo yali 2:15 byadako nzijukira bulungi sijja bagamba kifo ne church kubanga biseere binatambula mu church manene nnyo ate nali muyimbi nga bamanyi tumaze service wedde ali ba sister bazze kati nga tajja kumbuza yadde takwefasa na kwefasa obulira bubi bayepanka kubanga kalungi ngenda kulabanga kalinga tekabiriko nengamba nedda nja kutambula nkabuuze no stuka gwe nengenda omugenyi tosuda madalo olwo nenkabuuza nenkakwata mu ngalo bwenti nonyweza ne mugamba naye nantunulira buyantunulira nawulira nga nfa naye nawulira presence etategirikeka nampa namba ye naye bwe natuuka waka bannaye ekiro kintu kyantuga kyajjira muwala oyo twalina ebulaza gundi bannaye yali atumazeko obwana mukyaki wanje ate oba yaliko ekizimu ye buli gwagendako paka yali active nnyo kyatwere ddala nga nze nsituka omayinze nali mukambwe ku kibi tisaaga yadde nga sinagenda mugulu sisaaganga ku kibi ne mugamba kuva leero keyboard what jiveeko yali kuba na keyboard katuuti nimugoba ne mugamba todda ku keyboard yaffe obaana bakuba bifu babikube kati omusajja kyamugoya kubanga yali mulamu gwe yali mulamu yali anyo ibalanga moto tika abaana abo mbuto mukyaki kati bano be yayitamu nga tebafunye embuto sijja bakugamba. Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528655. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV gwe mukutu kwe tuli tukomyawo n'olunaku lwaleero tubeerenga tubabuuli tubeerenga tusomesa ebintu bingi nnyo kuba nagamba nti wano okumanya tekukoma. Knowledge is vast, so kati tomanya oyinza okuba oli wano ng'olowooza omanyi naye nga tomanyi. Akatambi konna okalabidde oba Export TV oba Channel 4 okalabidde, kola ekintu kimu, sharinga, aweko munno naye ayiga ebyogenda okuyiga, likinga, osobola n'okareposta nga wangali ku TikTok ddamu okarepostinga kasobola okusaasana abantu bakamanye mu bungi. Naye nga olunaku lwaleero omugagga ayitibwa God Heals Herbal Medicine eyakuguka mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde, Only Herbal Medicine akozesa eddagala lya butonde lyokka. Lwaki? Kuba ye akimanyi nti mu busawo yali asoma yakitegeera nti eddagala ly'obutonde terina side effect ku mubiri gw'omuntu okusinga ku linya lyaffe ezzungu lyetumira n'omira okuwona alusa n'omaliriza ate ng'ofunye kansa. So kati ebintu bwe bityo byewale ng'okozesa eddagala ly'obutonde. God Heals mukubire ku ssimu ya 0706064923 mubeere nga mukwatagana bulungi omugambe ekirwadde ekikuluma oba omuli symptoms zoyina ajja kubanga kweddagala eri kujjamu. Abasajja nabagambye mulekerawo okubeereyo nga mwegaya n'abakyala. Abakyala bakwedde ka sweet girl, abasajja munonyeke bayita ka putulu bamboo power. God Heals ye kaya kalina ka sweet ki mbu sweet girl ka bakyala simanyi kye kakola. Nenga ganyo abakyala obango totambula bulungi munonyeeko. Musombe Edward wanyisebo nsanyuse nnyo okulabako olunaku lwaleero. Nange nsanyuse kusanga nsaba osooka namusize ku bantu abo. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo eri bampita Pastor Edward kuva mu Spiritual Purpose. Omulimu nti alina waava munnaye kati onaava oba ku Expo simanyi oba wa nze nva ku Alpha oba ku Alpha. ate Alpha ye kati ye Expo ye Channel 4. So kati tuzze wano okubannyonnyola ebiri mu nsi y'omwoyo ne ensi eno gye tulimu, kubanga tukutambulira mu nsi ezo biri mu mwoyo ne mubiri. Mu mwoyo wabaddeyo ekiro obadde weebase, kati bamu Amerika beebase oba ssaawa zino kati bali mu mwoyo bo. Buli yeebaka yenna abeera mu mwoyo, kubanga ssaawa ezo teri alina obuvunaanyizibwa akulinako obuvunaanyizibwa okujjako Katonda. Buli lunaku buli weebaka nakiraba mu ggulu oba tolinaako obuvunaanyizibwa yadde n'obu kubanga oba weebase. Era okujjako nga waliwo oba muliro gukutte ennyumba oba waliwo ekintu kizze kibagoba, era okujjako nga muntu omu nga yalaba n'akuzukusa bagamba banaye mufa era ozukuka bwoti tosobola kuzuukuka ng'otegeera bulungi nti osooka otuulemu weetereze. Lwe nazuukuka nga ntomera ekisenga pu kyali kikoze anti kati nyuza sitole tala wange yali agenze kufuka mutooyi kati ne oluggi lwatooyi ne lukola ki ne lwekuba nnyo kati nezuka nga manyi waliwo omubbi ayagala kutuba ekiro kimu kiba kireekaana. Nazuukuka mangu genda gira ono taliimu neŋamba bamututte natomera oluggi pu lwekise nagamba we ojja kuntomera ngagamba mubbi
wali omanyi babayingiridde so buli bwe twebaka obato bayinaho control gye yinako oli mulamu ng'otambula misana ng'owayambadde n'onaaba ye weebuuze kitegeeza omuntu yeebase taba mulamu kati gwe weebuuze omuntu abadde yeebase lwaki okeera akamwa nga kawunya lwaki okeera nga maaso gonna gamakyafu lwaki okeera ngakagundi nga enzyme nga nako kusengejja bichafu ebadde ku maaso nga bikufuluma enchi enzymes yes kale ba science tubatumiddeko mutulimba abasansi batugamba nti mukasita webaka tubana nti ozuke oyine emira mu nnyindo ozuko egundi kwakwata kubanga webaka bwoti tugeze nga alidde emmere ng'erimu ebyuma bingi ions nyingi nga bazikomyawo ku lulimi kati ebyo biba byuma anti ions kakati bwe nali mugulu eyo waliwo ekintu kye bandaga nti omuntu bwe webaka omwoyo guguba gukola ensonga lwaki sometimes even ekiro owulira ng'otuuyanye ozuka otuyanye biseera ebimu waliwo abazuka n'abanga abadadduka emisi waliwo azuka ng'alinga anyogoze ennyo ekituufu omuntu nga ye watabika bulangiti mwenda teri kweba so kati Katonda yatukuuma ekiro ne bamalayika be yakiteekako nga kigenderedde mwoyo gwo gwina okuva mu buli kiro kujjako gwe teweetegeera nti navuddemu n'enkola kino luba lumu just lunaku nga lumu wootegeera nti naloose nga ndi buyikwe nalose nga ndi mukyalo kyolese buyikwe era olumba soda nkutumiddeko gyoli kwasakanyiza emirimu soda yali ebuyikwe gwemmanyi soda nebuyikwe banaye ekyo nojjayo nayo enawe iya mwoyo gwa buyikwe kakati tugenda mu crusade etandika nga 22 naife tugenda nga 21 tugenda awo bukizibu mutukayo ali yamwetegeke yes tubaye ne meeting z'abasumba before we start kati tuina do to do kwolo mu season eyo mukyalo mwenyini ekyo tuina bingi bye tugenda akolera osobola yimirira naffe yimirira naffe si osobola kubanga eggulu likubanja yimirira naffe tugenda kubanga budget yaffe kyali nene tusigaza weeks nga 3 mugerade tusigaza weeks 4 21 omwezi ogujja tusigaza weeks 4 kubanga eri ebesemba so sindika sente yo mutwale 2 10 20 nga mwe wakulungamiza milioni waliwo mwana juzi yansenyusa agenda kusomero nangamba musumba nsindika nsigo yange njagala kuba omugezi nansindika 10 ezo kale sigamba nti recognize mwana yeka naye bantu bawaayo bawaddeyo ku mwana omuto kubanga ayina embala bweti mukama bampero mukisaba abayimiridde crusade ziri eno crusade ya 5 mukama yatugamba mwaka gumu era zigenda si kyangu zigenda kugwa so yimirira tuweereze mukama bampero omukisa namba y'okusabirwako eri 0746 18 22 anamwemu namwe abanyumirwa nnyo okujja ku office mbagala nnyo mujje ku counseling mbawa programs kubanga gundi wange soka kuba yes nofuna programs ku secretary secretary of mutwala banaye mukama madam into bawo nako sobawo specifically nga zoberawo wagulo morning to evening waliwo musumba yajjao nga gajje kutwala mwana wange anyway kastam tutebulungi somba ngolinga mbana kaleta omwana natula mu office ne bamuwasa
okukuluma nedda oli mukwemulugunya sikwemulugunya oli muku basira basira mba nakaleeta oli mukunyolwa of course kuba mba nakaleeta nga ntraininze omwana ngaali sharp giraba otyo ati libaddala balina ogenda kuddala eriddako ate amafuta gano banaye mukama atuwadde nnyo amafuta ndowooza kati oba nsookenga ne mbagamba mukama asooka olinde balinde bawasa emyezi bwezi mwaka just gumu gwokka anyway siri sanyuka naye nsanyuka kati secretary waffe bagenda muwasa mazima mututte kirabo kye kati abadde bajja ku office nga mulina essuubi mwaluddewo sifa balina okunenyezebwa mwe sinze olwawo lwaki olwawo olowooza kintu kikolerewo tokirewako nnyo eddali kirabika nawe wali ozeeyoko naye tewalaba kale era ndoza saalaba mututte okujja ku office nali nzeewoko naye ndoza saalaba kirabika kuzokola nali muzibe kati musumba angi waliwo ekintu kye neebuuza sikitegeera bulungi kyemba njagala ontangaazemu kuba kati gwe otambula koli watu obuyoyezebwa wagendako mu ggulu notugamba nti walabiswako ku kiri magombe naye kati kyeneebuuza kuba nze ng'omuntu nkakasa tosobola kulaba tosobola tuuka wa Katonda Katonda muno ngamba nti oli mulamu kati gwe nga gwe yakiyitamuuko kyali kiki oweebaka oba ofa naye tosobola kungamba nti wafa ate yafa tasobola kulaba tosobola kufa n'okomawo scientifically kiri impossible naye waliwo abaakomawo abo era otumanya tunoonyereza bulungi tugamba nti just omutima gwali gusirise oba nga gukuba mpola nnyo naye omuntu ali dead kizibu okumala n'akomawo kati gwe watuukayo otya ate nga tofudde kuba nze sikubalagi nga yafa singa wafa singa toli wano ngonkubye nnyo no just njagala kumanya mbumanye okay kakati akamba nyumiza ekintu kino wano tuli bagenyi ku nsi ffenna tugenda kufa kale tugenda kubanga bugamba kufa abantu kibatiisa naye nga tulina okufa tujja kuddayo tugenda kubeerawo myaka 2,000 naye obeerawo 2,000 era ojja kumala ofe kati kino kamba sese nti mu maaso ga Katonda emugula eri mu maaso ga Katonda olunaku lumu lwenkanankana myaka 10,000 wano ku nsi ye wabeerawo 24 hours eri mu ggulu wantu twakalivinga 1000 years kirabika olunaku lumu bwe luti mu ggulu Katonda wange kati ffe tufa ozaye katali munaku nekwota kuva ku Kristo Yesu tuli munaku ezo katwanga Kristo wakumalayo omwaka ng'ategeka wagenda kuyitawo emyaka wagenda kuyitawo nakumanya ebyo bimu bisigala byamabi tugende maaso kati kyengeza kubagamba nti kati ife tuli bakufa era kusinziira ku history n'ebintu ebibaddewo mu nsi mulimu abantu already baafa ne bakola ki ne bakomawo okitegeera kati tukoma gwe gendo ononye people who died and rose by the way Google nungi ate terimba ekuleetera oba bekoza kuba kati nze mube nkakasa Yesu Yesu yafa n'azuukira ate Yesu teyali muntu yali mu nnyama naye ye teyali bingi ya bulijjo ate atya just he was God in flesh oli yali mwana wa Katonda kati omulala gwe mmanyi yafa n'azuukira mu Bayibuli ani yafa n'azuukira Lazaro naye era Yesu yamuyambako okudda engulu munyambeko bana bali mu comment section yamulala yafa n'azuukira awo naza kujukira bafa ne bazuukira mu Bible kale tugende nabo for now Docas simumanyi nayo ye Lydia mu Bible yafa yali mukyala alina omutima omulungi ojja munoonya mundagano ompya n'afa namana azuukira bwe yafa kyalo ne kikaaba Lydia yali n'omutima omulungi omugabi yali akola ebirungi yali akola bino oshegeera naye bwe yafa kyalo ne kikaaba ne kigenda ne kiyita omutume
mu batume ba Yesu nti ne bamugamba ono talina kufa kubanga wafa yatuyamba nga family ye ewaka nga inabo bantu nga 10 bakeera kulya abatalina mwasirize abatalina abayina ebizibu Yesu munansonyiwa tuli mu kusiba n'okusaba mwezi mulamba kyovula ndi munafu ebintu ebirala mu nsonyiwe ebiseemu so kasenyiga bwe kayitamu kakati abantu bangi bazze nga bafa nga bazuukira mu Bible si Yesu yeka tubamanyi bumanya kakati nno ombuziza kubanga kibadde kunze naye nga tulina okusooka kulaga abantu nze amazima kufa nze sitya kufa kubanga nali nfuddeko kuva sawa 6 paka sawa 2 za kumacha bamhageza ekiro nali nga ndi kintu ibwento nga already bali bambise mu mochari ewaka walivudde bwa covid naye nga ekyabalwisa nga bagala musawa sokajje ankeberi nkitegeera kati nga musawo yalina okufulumya eyo report nti yafudde covid oba si covid jukira ebiseera nkitegeera kati musawo abatanatuuka kubanga ye yatuuka sawa 3 nze nazuukuka sawa 2 yagenda okujanga goba muyisokebera ali mukunywa kachai nga nenyenya nga ntuyanye nga abantu basanyuse kwegamba tebadduka mwawo ngokomyewo kati nze manyi oli mukyala wange mugamba akunyumiza takunyumiza bimulumya omutima tamalayo naye baneiba abaliwo awo bamu banyumiza ne bamalayo kakati okufa wekuli omuntu afa kati fetumanye kitukawo omuntu nga afudde physically kati gwe tubuli ekitukawo nga afudde wali mu mwoyo kuba fete tugendangayo kati gwe tubuli ki wotwa wano nga azikidde kyekiddaka kyenjagala bagamba ensi y'omwoyo nnene era mpanvu kitegeera kyangu nnyo okutuukiza magombe kyangu nnyo okutuukiza mu kizikiza kyangu nnyo okutuukiza wano ku bagita oba purgatory manyi mu complaining anyo wenjita purgatory na eche kifo echa waiting bachita waiting place yinga reception yes ate yitebe ebera nga tona bakukirizibwa genda ne mugule ya Ibrahim ne akatu kiba tugamba nti purgatory ya muliro ne yabatukuvu yabagenda mugulu balimba Kwa tugamba basokane bakwochamu awe naku ngazi hizo wano obera just obera between heaven and hell ekifo kiri yawo si kinene nnyo kafo katonotono si kinene so tukira oba mugeyena oba mugulu kusinzira ku bintu byokoze wano ku nsi nengeri gyobadde otambula n'ebikolwa byo obanga obadde otambula ne sitaani ekitabo ky'okufa ekitabo ky'obulamu we bakisoma ekitabo kyo bakisoma kubanga bitabo byonna bintu byonna byokola biba written mu bitabo byanjawulo naye kati olunaku olwo babikuŋŋaanya byonna ne bijja mu kitabo kimu ekikyo kyekirimu n'okusalibwa omusango amanyago gonna n'emirimu gy'obadde okola n'obwenzi bw'obadde okola n'obubi bw'obadde okola obukumpanya ettima ebbi kwegamba ebintu byonna by'obadde okola obutayagaliza nga pejezo zabulako we nabbira ate ng'otya biri automatic ne kati bali mu kuwandiika sawa zino tuli mu kola era bali mu kuwandiika Pastor Eddie ne Dani bali mu kubulira njiri bali awo nga batudde Dani ne yebuuza abantu bafa bati ate ne bakomawo kituufu Katonda mwenyini yagamba buli amulaba taba mulamu kituufu naye ate bwe tuddayo mu Genesis oba ye Genesis Genesis is it 35 yes Katonda bwe yayogerera no not Genesis Exodus okusimba Exodus
bakita batya mu Luganda nkyerabidde comment section mu ntaasa okuva so kusimbula banyera gamba okusimbula kizo okuva eri asatu mwetana story ya Katonda ne Musa weeri okitegeera Katonda yalabikiranga Musa ng'omukwano gwe mu mubiri anti kati era Katonda bagenda kulabikira yadde ng'omukwano gwo oba already spiritual oba otwalidde spiritual okuva mu mubiri yes naye wano yalabikanga physical mukabira okitegeera era yayogeranga naye ng'amulabako ne physically okitegeera lwaki wano yayogeranga naye ng'ayogera ne mukwano gwe Katonda ali kati kangambe abantu bagamba Pastor Edward agamba Katonda chuka yes Katonda ye mu formu ye sigamba nti mu bintu bino byakola kubanga Bible egamba he is the same yesterday today and tomorrow lwaki nti ebintu byakola bye bimu okitegeera ekitegeeza Musa babanga yayogera ne Katonda kiba kitegeeza nti ne kati akyakola ki akyayogera n'abantu abaliwo abamwewadde the same yes yesterday and forever yes okitegeera lwaki mbagamba kintu kino nti Katonda alabikira abantu abalabikira oba nga bafudde oba nga balaba oba mu vision oba mu kuloota ekitegeeza paka nakati Katonda akyayogera n'abantu tebyakoma mirembe gi ne kati akyayogera just ayawula wawuzinga yayogedde naawe anti abemulembe guno bamu tebagala kukkiriza mbu Katonda akola ki ayogera mbu yayogeranga n'abaali bokka mu generation eziri ezayitako ate Bible egamba nze ndi Katonda w'ebyasa byonna okitegeera abamwewadde bokka kubanga Bible egamba njagala abanjagala n'abanyikira kunoonya balindaba Bible egamba noonya olikola ki olizuula konkona oligulibwa okitegeera ekitulemye nti tulemeddwa kukola ebintu ebyo kati tulemeddwa okunoonya of course abantu basaba musumba abantu basaba waliwo enjawulo y'okusaba n'okunoonya ku independent anti kyengamba tunoonya Katonda laba independence night ana tujje bavudde okujja kunoonya Katonda kambuze waliwo bazze mu kunyumirwa Katonda tebamunoonya lunaku lumu sebo nedda anti nzo kubanga bajja munonyezeeyo gyali okunoonya Katonda kiriwo ekiti olina okukuuma obutuukirivu omutuukirivu akuuma obutuukirivu bwe olina okuba mutukuvu kyokubiri olina okutambulira mu kigambo kya Katonda olina okuuma amateeka ga Katonda se Katonda alina amateeka 10 mulowooza asige gali alina amalala amateeka gali agotegali mu busibe kyobola Paulo agamba nti ekisawe ekiri n'okuwonoona tweyongere okuwonoona kubanga kisa kikoze ekiri naye gwe kyoba omanya buli bwoyenda ogenda mugeena nja kungenda kwenenya Katonda bulibo anti kati wa ekibi kyokoze ng'omanyi eggulu era liba likimanyi okikoze ng'okoze eki ati yangamba nenenye nja kusonyiyibwa kati sigala ng'obba sebo kubanga ojja kusonyiyibwa era babazi bangamba Katonda nawe okiraba nzibye naye kati ngola abayaye babeera banyakula obusimu mu kibuga bakubaza taxi ni Maxado olunaku lumu bakwata omuyaye ng'akubye ngakuti ngabye kasimu k'omukyala bakuba oli mukube mutte kubanga tukyatutamadda kubanga baba bakimanyi kibbi abantu bakuba era polisi yagenda kujja ngoli bajja uji ndoza ne polisi naye gamba mukube mutte ffe tujja kukima kubanga baba mukute nga yabye ne bamutwala ku polisi balira mmere yabwerere kati bagamba era mukubu nga yesu kalira kubefuna mukajja mchobola betuka amazo okutta mulabite tuka amazo okutta bera kajja mukajikwalika ejevuga kabanga so chengeza ko bagamba tudda ku kiri okufa muntu afa nagenda koma wati era koma nga Katonda tayagala abeereyo atuuka namulaga byabamulaze namugamba ddayo ogamba abantu byenkulaze
kusinziira buli muntu wabanga agenze bantu bangi bakyala bangi nze nsifunye abakyala bangi bano abamu abajjamu embuto ne bagenda mukoma abamu beno bibasala kujama abaana oyinza okudo yagenze mukoma ayo nga je mulu bakomawo bano katonda abayamba ne bakomawo ne balokoka mukitegere abakyatta kyasobola kiddamu kale obutuukirivu bwo bwe bukweyimirirawo mu ggulu obutuukirivu teriyo muntu abukukolera oyimiridde otya ne katonda gwe kenyini obwekolera ate katonda waba ayogera tatera kuyogera mu kibinja ayogera n'omuntu ogwo takola mass communication ajja individual newe tuba mu kyaki nga katonda anayogera tusaa kujja ku katuli nagamba mwena mundaba nze katonda oyinza okuba nga ntudde naawe nayogera naawe ate nze nga sitegedde mba oyogedde naye yeeraga yes okweraga yeeraga tajukira twali namugongo uzotenda kukiza Yesu yajja kubira bamulaba utaba butambi yajja kubire na tuwubirako naddayo Sokati uko kweraga yeeraga example nje kuwadi tasobola kweragira buli muntu era ninamugonga bamu tebamulaba nenga yaliwo nebirwadde kyongamba kituufu nobwe yeeraga si buli omuntu amuna ojja kulaga olaba bakabidagamba nze ngaalaba musana naye kati ffe abalina okukkiriza weyajja bwati twamulaba nti wuyo ne mumulaba mulaba bulabi teyayogera teyatalina kyatugamba yasi yajjabuze ne mumulabako naye atalina kukkiriza bo balaba musana nabire nga gwaka nga bo balaba musana gubakubyemu naye ffe abalina okukkiriza twamulaba yajja ku kire nayimirira ne Mariya yajja Yesu ne Maria babiri Maria yasooka kati mission ki yamuleta kubanga yetajira ate katujukira bali bamatazi be abafa ku lihu erinnya ye yaze kubakyalira bamatazi tebalina buzibu abantu abaliwo mwe mulina obuzibu kubanga sirayini kitegeeza ki mu Luganda yesabo esabo kifo tusabira ne kanisa sabo no muzikiti sabo lwaki tebagita sirayini anti kubanga bano ba direct translation kubanga nenzimba yesabo ya shrine bakopya dala shrine ezaffe ezali loko chovola bantu ku muzikiti tuyagamba nti ngenda ku muzikiti kyebajja mu masjidi ekyoluwalabu kati naffe twasigaza essabo kubanga twakireka mu lulimi lwaffe era essabo kubanga kiza mu luwalabu ogamba lumu masjidi nze ngendanga mu kyaki mu ssabo kanisa sabo sijja kanisa kya luzungu kanisa mu Luganda iyo modification ya Luswahili no Luganda koso Luganda lutuufu gamba essabo sijja kuwakanya anyway linzo okuba essabo naye nze sijja kuliyita essabo kubanga mumala ba Maria wamwe ne Yesu wamwe yakwata ne bomu egenda kuba abantu nagikwata ne bwatukira ku lutini uzumagenda baso ne topic yoyo atego si osuse le soda obususe bom yagikwata omusajja yagivuga bwati pitch nga bagitwala mu kigo ekyemunyonyi ko Maria ne Yesu tekisoboka ne bwatukira ku lutindo ate yawatula benyini ali bagitwala yakuba abantu be ali bagenzo okugira mukama yebaziba mu Luganda okufa nze amazima kuvalwe nafa sigala nfa nfa kuvalwe wafa nsigala nfa nyonyola kati buli bwendaba obwenzi oba ekiwala ekirungi nga nfa ng'ofaamu awo nfaamu nekiyitako nekigenda awo nenziramu nenzuukira bagenda kunzitirako mpiira ddala nefuuka omulambo akasene nga kakusaliza okukasika
nenfa kati bwenfa ngenda azuukira bwe nti kasende k'omuntu sikoze eki nga sikatutte bwe ndaba nga ekibi kize kiwoomu kinsikiriza awo nfa kufa gwe kwofa kati nenfa kati ate nfiira ddala kati nze nenga gyoli tebafa ate ne bayibuli egambye nfa buli lunaku bayibuli weegambye nete olunyiri buli lunaku nfa kikyetegeeza okufa okw'omubiri kuno nkwaffe oba kandi kati buli bwenfa for example mbadde njagala kulimba awo nfa nesirimba neweetuga munda muli nfa nsumba nga toyogera tikitiki ezo mbadde nfudde kyotegeeza nti ku lw'ekirungi oguma n'ofiisa kiri ekibi ekikulimu ate gw'okijjeyo mangu bale nkyabanyonyola ogambye okufiisa kakati kiri okitta okufiisa ate baganda bazibu okufiisa tekuba kufiisa kuba kufa kituufu anti towulirangako nti oyo gundi namufiisa ku lw'ebikolwa yankola ekintu oba wamutta mu bulamu bwo wamugjamu oyo aba yafuka omulambo okitegeera kati okufa nze sikutya tokyatya kufa kubanga ofa kubanga nfa mulokole gwali wasemba ddi okufa nga nakati ova mu bwenzi ate kati yafa kambulageko katubalageko katono wano abalokole beyo nga beyagalira mu buli bayibuli egambye bweti mu Matayo egamba bweti nti nafa ne Kristo si Matayo eri Bagalatiya 2:22 mbu nafa ne Kristo nenzuukira wamu naye era n'obulamu bwendimu ndi mu bulamu bwa Kristo. You died and resurrected with Jesus. Yes. Nafa naye ku musalaba. Kiba kitegeeza buli lunaku bwe njogera ku Kristo mba mufu. Ofa naye. Nenzuukira era naye. Okitegeera? Nkitegeera. Okufa kintu kya bulijjo. Okitegedde? Kyandibadde nnomo ku muntu omukkiriza nti buli owuliranga oyina bagita grudge olira ngo oyina ekikwetise nga kyagala kukozesa kikyamu gumofe kati Bible egambe bweti mu Barumi 7 egamba bweti I know not yet for I speak to them that know the law how that the law has come a dominion over a man as he liveth. Mukama yebazibwe. Amen. Ninda konzire mabega. Bible egambe bweti. Olunyiriri lwa mwenda. For I was alive without the law once, but when the commandment came, when the commandment came, sin revived. Kyastuka. And I died. Agambye nti nali mulamu nga tewanajja mateeka. Yes. Nawe gajja ekibi kyasituka nze nenfa. Kati nze ekibi bwe kisituka nga gokuma ngofa. Nga nfa. Kyo nga kiyitawo kigenda. Nfuuka mulambo. Tekinawe kigenda kukolera. Tekinawe kyalaga omubiri okukole. Kati ate kibi ate omubiri ogusse. Ate kibi kijja ku mulambo. Tekyagala tambula. Kibi tekyagala mulambo. Awo nkutegedde bulungi. Nze nfiira ddala nakafa mirundi mingi. Neero oyinza okuba nga wafuddeko dda. Bwe tubadde tujja. Share. Oyinako otusana n'ofa. Kati nze buli wendaba wali ekibi nfaako nenfa. Nga kikwesonyiwa. Kati kigendagala asijja kugenda ku mulambo kangende kubali abalamu. Sabule gamba Stan eringa empologoma. Buli kale etambula ennoonya gwana gwenaalya. Simanyi botegera bunyi musoma kyageza kutegeza agamba nti si kufa okwafe kuno kuli physical. Abula sin needs a living body. Kati ye buli walabanga sin is against him. Yenga agumanga yefiisa. Si physically abulanga. Onchonyo nita musomba. I say feast and feed ddala. I die. Anti chemba kama nti bandi baizo kama nti ngati tumulaba bamuziika.
tafa mubiri nti nazikira asigala atunula naye nga munda muli omwoyo agutuuzizza kugambye oli kunjegere tolina gyolaga ne gutakola okitegeera ekyogezako tukubategeeza musonga gwe ng'obitegeera mangu ekyo kyo nkifunye bulungi ekyo gwe ng'obitegedde mangu by the way kyesategedde musumba wali mabega kyesatunyonedde bulungi kuba tugambye nti omuntu waafa alina wasotukira hell heaven oba nzijja tubongere luno olunyiriri lulimu Bakolinso ekisooka 15:3 egamba bweti I protest by your rejoicing with which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Waje? Tukisome mu Luganda. Agambye nti buli lunaku afa. Oyina Luganda? Ize kanonye wano Luganda. Ebadde Kolinso ekisooka. Bale notinga 1 Corinthians. Nze nfiira ddala Luganda yino. Kati mwe mulowooza nti pastor yayogedde kufa mbu yafa buli lunaku munabi wa bulimba alimba bamanyi kibadde Bakolinso kyakomeka Abakolinso kisooka 15 lubadde lunyiriro balwakomeka 3 3 aliwa Abooluganda olw'okwenyumiriza kwe muninamu era kwenina mu Kristo Mukama waffe nkakasa nti kati ddamu wakaneti okufa nze siiwo nange kati nfudde nawe ofudde oli mulamu unafudde agambye nti nkakasa nti nfa buli ate mu lw'okwenyumiriza mu Kristo Yesu Kristo lw'okwenyumiriza oyo omulokozi waffe Yesu Kristo nfa buli lunaku kiba kitegeeza bwe mba nga mwenyumirizaamu ku lulwe mba nina okuba mufu. Ensi y'abalamu njesonye. Ensi y'abalamu esooka erimu ebinyumu, erimu okukemebwa, erimu okubba, erimu obuyaaye, erimu ttima, erimu buli butayagaliza, erimu dogo, erimu buli kimu kitambulira mu nsi y'abalamu. Okitegeera ebyo byonna bisinzira mu nsi y'abalamu. Kaakati nze ku lwakuba Yesu Kristo ali munze, ali munze yafa n'azuukira n'afa n'akola ki? N'addamu n'azuukira. Bwe yafa yamala nnaku 3 mu kuzimu ng'abuulira enjiri, ng'abuulira emyoyo, n'anunulayo emyoyo sitaani gye yali asibiddeyo kubanga ebyo byonna nabiraba ne mbibanyonyola. Naye mu kuvaayo yavaayo nga ye yavaayo n'omubiri gwe gwennyini, ye Kristo omubiri gwe tegwasigala wano ku nsi. Yazuukira n'omubiri gwe n'agenda magombe n'omubiri gwe bwe yali mu kufa wali omubiri nga gusigadde wali n'agenda magombe n'anunulayo bali bawambe bwe yavaayo n'addamu mu mubiri gwe. Mukama yeebazibwe. Kaakati inze Kristo ali munze eyagenda mu musalaba n'akubibwa n'akola ki n'afa n'amala n'azuukira n'amala n'ayambala omubiri gwe n'agenda mu ggulu. Oyo ali munze kiba kitegeeza nti ebintu bimu nina okubifiisa ne bifa n'enfa nze nina okwefiisa naye mbasi kwefiisa obeeranga okwefiisa obeeranga kwegamba tofudde oba wefudde nga oli mu Oluganda olwo luzibuzibu weekozeeza oli akala kwegamba waliwo omwana wange eyo Romina bamugamba fa afaamu naye ennaku zino agenda nkimujjama Romina leka kufa tobifa akakodyo kakokufaamu kitegeera so kati olina kwefiisa olina okufiira ddala olina okufiira ddala kata obuzibu tulina abalokole twefiisa Bayibuli egambye nfa ate neddamu negamba omulokole walira akola bw'ati nfa buli lunaku. Omulokole walira akola bw'ati walaba ekintu nga kimusikiriza nnyo omanyi kyagamba
kantunuleli ne akijja kama kantunuleli amatuga sigaga obongo ne bukisigala ko ngokubaganya ke ebirowozo amatuga sigala gachuulira n'amatuga kiwulira so kati ekyo si tulina okukola olina okukitunuleli nojja y'amatu n'ebirowoozo binodda eri kati nkunyumize olunaku lumu edda nga nkyabulira enjiri eno si byakati wali wakalerwe awo nali nvuddeyo naye baaba nagenda kulaba akawala akalungi mu kyaki nyabo golooza kwolwo njiri najuulira oba kali kadevu agenti kono wali mulamu nnyo olugamba bamulamu gwe oba okyakoncentratinze bwoti ogamba naye walabyeyo ddayo olabe amatu gafaanana gati akalungi musumba kono yali mulamu nnyo okitegeera nga omutima gwange obulamu bwange meme yange byavudde ku njiri oli eno kati ndi eno akakola wajja nyoddemu kakaawa ng'oli very active bagamba kakaawa kafuula omuntu active era kyaki yaggwa nali nkyadde ekirungi nali nyimbye nga bandabye naye nga bakubuuza babuliddewa nga bakubuuza webabuulidde samoni y'olunaku ate ndumanyi simanyi ne pasita byabulidde saabitegeera kola walina enjiri ndala nnyo gweyiyo yali 2:15 yaddako nzijjukira bulungi sijja bagamba kifo n'ekyaki kubanga biseera binatambula mu makyaki manene nnyo ate nali muyimbi nga bamanyi tewalina kyakiyo nti wano kyaki nali njirina naye but they used to invite me jangu oyimbe mu crusade jangu mu conference musere walina hitiki watugamba hiti yakujja mu kyalo nze nyimba nyingi nnyo muleke kulaba nti katonda nzikakanyiza kumuweereza yakujja mu kyalo wali ogivuddekaawo ayi ate olunyolo eno bali bati balutegeera nnyo ntebamanyi ate lunyolo katonda olina okukyusa nina nyimba nyingi zimu zaabula n'okubula ez'oluganda zokka ninanga album ziringa 4 bayirayo musumba ono alina ennyimba ennungi naddala ez'okusinza ezikakkanya omwoyo musumba sooka bawulire ku kyano yo eriko music basakinga busakinga ku expo baswaji by the way ku expo tulinako music just one ka pastor's music pastor Edward music gospel music ujja kufuna. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. owuliza enyimba ezikutwala ddala mu mwoyo waliwo kano lwakuba sina ddoboozi nandi bakubiddemu kayimbe bwotyo muggulu tetufayo ddoboozi bano bajja kunjajinga nye kayina off camera. Okay, kale tudda wali mu kufa okufa ofiisa ekintu n'ogenda n'ekintu ekirala gwe mulokola atanafa kivula amizimu gye wamwe gikyakugoberera bukyanga abaawo okyali mulamu bukyanga abaawo oli mulamu nnyo twalina ebulaza gundi banaye yali atumazeko obwana mukyaki wanje ate oba yaliko ekizimu ki ye buli gwagendako paka yali active nnyo kyatwera eddala nga nze nsituka omayinze nali mukambwe ku kibi tisaaga yadde nga sinagenda mugulu sisaaganga ku kibi ne mugamba kuva leero keyboard what jiveeko yali kuba na keyboard katuuti nimugoba ne mugamba todda ku keyboard yaffe obaana bakuba bifu babikube kati omusajja ekyamugoye kubanga yali mulamu gwe yali mulamu yali anyo ebibalanga muto yatika abaana abo mbuto mukyaki
kati bano be yayitamu nga tebafunye embuto sijja bakugamba kati nonkole mufeeko lulimba lesi nakunyumiza tumaze service ewedde ali basista bazze kati nga yenga tajja kumbuuza yadde takwefasa nakwefasa owulira bubi bayepanka kubanga kalungi ngenda kulaba nga kalinga tekabiriiko nengamba nedda nja kutambula nkabuuze nosituka gwe nengenda omugenyi tosudde amadaala olwo nenkabuuza nenkakwata mu ngalo bwe nti nonyweza nemugamba naye nantunulira bweyantunulira nawulira nga nfa naye nawulira presence etategerekeka nampa namba ye naye bwe natuuka waka bannaye ekiro kintu kyantuga kyajjira muwala oyo ngamba obadde olowooza nti ndi muntu Ladies and gentlemen, musumba yasabira enamba egenda okumutta yasaba enamba ku kyaki ekiro nga tanaba mukubira oli najja namwetugira amazima tuli bantu bakula abamanyi kyenjogera omanyi kutunulira omwana yali agent of course nowulira ng'okyamuse mubiri gwonna gukyamuse ngaawo tebiriwo mbu manya ngenda kubeera mu courtship manya ki ate oluusi abaana abawala bamu babeera ba diva agents nga tebamanyi nti bawambibwa ayambazibwa amaanyi because of that beauty ne sitaani waayitira kati omuntu bwati aba yagala kyaki nga nsabi nnyo ng'ekonkona emizimu emanyi kyetuyita spiritual warfare omuntu omu yaŋŋamba nti basobola okwambaza ejjembe nga tomanyi of course ne balikutuuzaku nga gwenye belikutambulira nga tomanyi nti olina ejjembe nnyo beebo bwe batyo so wegendereze oyinza okuba nga gwe kibi kyennyini ng'oli mu kyaki nga gwe sitaani wenyini otambula makyaki ku kyaki ate abaana baba n'ebizibu abo kyovola nze nafanga munaye neera nkyafa wamala okutugamu noyiga okufa nenjiga okufa nentandika kumanya si kulaba bulabi n'amaaso gange neŋŋamba oyo ayinza okuba ye sister gwe oba ne bulazi oli gogamba gomwagoba mu kyaki naye yali anonya amutugamu anti kati ekizibu kiri nti kati womuleka wali asigala asika bamutuga byadda kubanga oba omuwadde gap kitegeera olanga bw'oyagala naye bwe namugoba ne musumba ne gwe oli omusumba muto naye kati gwefuula olina amaanyi lugambo ne lusituka n'abawala jjukira bali ku saidi ye oba yali ne kiki ne bankyawa ne mbagamba newe munkyawa nga bo tebakiraba nti abagatta kati ate baba babiraba ebyo tebiri bo tebabiraba nti ibwabanga mwenzi awonere mu kyaki naye baba oli yali wona yakamala mu bulokole emyaka 15 kati agenda kuwona ddi okitegeera so ebintu ebimu bayibuli egamba olunyiri ndwerabidde naye mulumanyi nti ebintu bimu obolaba ekibi dduka buli bwolaba mukyala ng'omulungi tonaba kuyiga kwefiisa kufa dduka kati awo ddukawo misinde totunula mabega atamanyi kufa atasobola kudduka era nga mbabugambye laba katonda wampadde ekyapa mu linnya lyange nonze ekyapa nga kiriko n'amannya gange okitegeera kati awo otaba misinde kale enziruka naye nga nzira eri wali ekibi kyennyini kati n'obusibe buli mu kyaki abantu basibibwa mu kyaki mwennyini ng'abasibe amanyi bulungi ne Bible agimanyi ne interpretation agimanyi bamu basoma busomi Bible ebali mu bwongo ne bagikuraminga oli revelation ye egirako omulimbira okitegeera naye ekimutuddeko kiri kizibu ddala ogenda kusanga waliwo boy gwe twakyaza ng'aliko amafuta naye twagenda kwesanga mu wiki emu nga yakebaka n'abo baana mu kyaki abo mu wiki emu gye yakamala ku kyaki mugenyi
tumukibe biyita tunyachadde wiki yona twagimwadde aweereze twakomenkereza nga tubikozemu losi kyaki nekubibwamu jukira akatuti kano buli bwokawo omuntu aliko kifuta ekyo aba ata asasanya ekyo aba ata mu bantu okitegeera ensonga lwaki sobola agenda mu kyaki ya bujingo kati kubanga kyata mu bantu kikambwe bikingo tali ku njiri yabufu ne juzi nawulidde mwana omugundi mwogere waawe takuba wano yabadde Pastor Kango nja kwogerako amazima ng'agamba abantu kasita gw'ofuna mukyalawo ey'empeta eba ewedde yadda Musumba Kango yagambye ofuna mukyalawo ne mugenda ewaabwe ne bakumanya empeta eba ewedde nga bakutegedde nedda waliwo endagaano gy'olina okukola mu maaso ga Katonda antira bazadde mbadde mmanyi eri mu bazadde jjukira eri wali emizimu oluusi gye gyakulabye mizimu gy'ekika wonojjayo ekikolimu oba kisiraani oba ekizimu ekibadde kitambulira awo mu maka mu family tekibagoberedde kati ndowooza engeri Musumba Kango gyali omusumba yasuubidde nti owedde ogenda okulaba omukyala nga wamulabidde mu kyaki gwe n'otwala butwazi anti ngenda okulabira mu kyaki nga ne pastor akumanyi tewaliwo ndagaano eri awo maaso ga Katonda kubanga n'obanga onoomukyawa kubanga temwalabira birayiro mu maaso ga Katonda Bayibuli tekkiriza kukyawa tetwekyawa kyova bapasita beeri erimu eriensi ba Bolivia bo tebawasa bakyalako bukyazi mu mikwano gyabwe n'omukadde n'asigalawo bakyala bukyazi bakyalirako mikwano gyabwe bonga bali bulungi bali birungi naye kambabulire kino omanyi lwaki Yesu teyawasa teyalina budde yalina ebyokola bingi kyogamba yali simulamu simanyawo naye nga kyensonga okumanya kati ekibi ekisinga kiri mu bwenzi kasito testinga bwoti oba owedde testinga obwenzi okitegeera kyanga tosobola kuwona bwenzi ate n'obuwona otya nga wagudde mu kitimba okujjako nga Katonda akubikulidde nno n'olaba nti ekirabika ndi mu bwenzi ndi mu busibe kasi Pastor Haji bagambye akomaawo nako kapya kafunye nako ajja akakyawa era afuna akalala akyalina oli gwe tonaawuliriza byayogera era nti abo bantu bawaayiriza naawe laba ne kati nono basooka muwaayiriza lwakuba ati akubyogera kati bimuswaza nga yabyogedde dda era ajja abyogera naye kyemwangalako yo wamazima atugambirawo wamazima atugambirawo tayagala kwekweka ate yekweka atugambira ekituufu ne tukimanyirawo so kakati ebintu webito biri muntu afa iga okwefiisa enyiri nyingi kyentegedde nti okufa okwo kwoyogeddeko si kwe kufa kwaffe okuli physical kati muntu wakugamba nga nafa osookanga ne weebuuza mubuuze wafu otya wafa okufa kwa Bayibuli oba kuno kwaffe anti era kufa kwa Bayibuli era kukyali kwa Kristo anti waliwo kuno kufa kwaffe kutwogerako nga kuno kwe nafa nga kuwafa kati golowooza tusafiira ku Bayibuli awatu nayiga watu natuuka ku ddayi kati lwaki bandagabye eggulu ngwaka walina mission kati lwaki mbagamba nti bannaye muggulu gold nfuufu yaayo nfuufu nga bino bye tulinyamu bwe tuti tebina na makulu gali awo ennyumba bazizimbisa gold kubanga yeringa nga bolaba matafaali okitegeera kyokama buli muntu ayiga okufa mu nfe ey'omwoyo yasogendako mu ggulu yes bwobanga obadde bulungi ne Katonda ng'otambulira ne Katonda oluusi obanga ofudde ng'oli mu kibi nga Katonda ayagala kukyusa teri agenda mu ggulu n'akomawo nga kyekimu teri afa n'akomawo n'asigala kyekimu mpolifayinga nti okufa n'enkomawo
kati ebyo Katonda yamanyi sagala ogende kufa kwa serious ngo yagala komawo ya ina kakunguta ako ya ina chikola emale njagala mpa magezi nange nkyambadde nkera bukeeso nofa badde nkera bukeeso naye fira mu Bible kale sigala ngufa kubanga ya Bible nyangu ne Bible egambye nfa buli lunaku njagala kuli okuzikira okufa kuli kwenyini ne mande nkomawo era ne kuno bozikine ne malesa we kati mukufa kuno kwafu kwa Bible physical osigando osigalo oli mulamu physical osigalo otambula osigalo okola buli kimunga wali wefisiza mu nga mundo fudde ati ngambo kwefisa oba wekozeza ati oluganda gambo mbifaanagana oberanga Romina yefisa ngambo kwefisa so tegeza pretending oba so kubanga ntegeeza kwefisa ngamba I've killed myself yes obanga nesse yes ate banaye mbabulire bapastor tambulira mu bikemu era bobanga tonywedde amazima kikemu kikulyawo over kikulyawo na over okati waliwo chachemu twali tugenze ya luzungu nnyo nga nina okuweereza nze mu maaso eyo kati ate nga waliwo abantu abalala bazze abagenyi ng'oli yavudde bweru naye nga kasikati kayambadde kakoze ki kaliwe kati kolo nali tambudde n'amagye gange malala mukyala wange yali agenze naye kuweereza somewhere kakati ate ne baleeta ngeri gye bali bavudde bweru nabo batudde kumpi nani nange kati entebe yoyo muwala yali awo ng'eyange eriki wano eri wano kati tuli awo tuli kubanga morning service nze naweereza kati nga bogamba program atulemeddeko gamba neighborwo kati nchuka wa neighbor en kasikati kesisebwe kati munda mulimu kana akapale ka black kakutte bakayita katya kapatra kabaika okitegeera skati yatambudde neva wali wayina okubeera netuuka wano kati yatulate ku ntebe y'omu maaso naye mazima kati mugenyi yavudde America tukuzaayo mabega fera ku chachi ya eri tumuwa Yesu banaye nalwana n'ekintu tukuwa Yesu na paka nze natuka nengamba nempita omusumba ngamba nzijjaako wano go ali omutuufu okitegeera baite bali nambuza kiki uwina okutuula nemugamba tusoke tugende muso tukolo ntwale let's go nemunyumiza banatuuka nga nkitegeera kitegedde kale abantu bamu baba tebabiriiko yes tebabiteka ko oyinza okuwambibwa mu church ne neighbor atudde side eno nga tamanyi nga tatekedde okumanya kikuli mbirozo tebamanya bakanya kula omusajja okola ko boti balowooza batunula mu dirisa kumbo ina oyina agent gwolingeza so kati andowooza foto netukomowa bana tebayize nyiri tuzisomye kulanga atamatidde musoma tusomeseza kufa kwa mwoyo obadde oyagala kuliwa kuno njagala n'okwo omubiri kuno okwo omubiri wofa okufa kwenyini ddala wekuli okwaddala nga Katonda tunafana mtima ne guzikira Katonda nakuleka nofa nozikira nonyunguka nogenda nakulambuza maybe byayagala olabe bumaliriza nako zamaze nakuza byaddala nganze nange mbalaga ndi example banziza mukudda nali saagala kati tewali possibility yokukomyawo nakuteka mubiri mulala tekisoboka baito kuteka mu lift ogenda okutuuka bwoti walesa omubiri gwo nga bakutekuze nedda sebo nagamba waliwo gundi yakafa wali ku mulirano nakusuula mu nedda okuma mugugo gwennyini era Katonda nenteekateeka ze teri nobanga bakuziste oluusi bayinza okubanga bagenda kutuusa ku ntaana neweesamula novaayo waba takiteesetese mbu bakuziike tebasobola wemala okufaako for the first time esegereza mbanfunye ticket enyingiza nga mugulu n'okufuluma nga wembanjagadde kati for example nze ensi yange yeggulawo ey'omwoyo poto yeggulawo for that yes from that time wembanga nasazeewo kusaba for example waliwo wengamba kati ngenda kusabira 3 hours non stop
kati bwe ntuuka mu 3 hours non-stop ntuuka nga ntandika kulaba bintu bingi mu nsi y'omwoyo nga bisusse nendaba nga alinga avudde mu nsi eno otambula n'ova mu biri n'ogenda okitegeera kati oluusi ngenda waliwo omukyala nga gamba bannaye lwaki tokendeezaako kubanga ye aba alaba nga ogenda ngendera spiritual ngenda okitegeera kati bw'okoma wano osobola kwencontrollinga okitegeera kiringa nga bw'ogamba nogamba mbadde ndya nnyo kintu wekiti leero sigenda kirya okyesonyiwa nogamba kankikendeeze okitegeera osobola kwerimitinga kubanga tulabye abantu bamu babulira mu mwoyo ne bafuuka bakasiru ogambye otya nasaba nnyo atugesa olulimi ne lwesiba nedda nayogera nnyo by'omwoyo nenswera ng'agiraba sitaani buli kimu buli bwatuuka ng'alaba sitaani kubanga ensi ey'omwoyo ebeera yalookingirayo gwe buli kadde oba olaba misambwa buli dakiika baba tebeyogeza abantu bagamba nti ge mazima ofuuka ng'omulalu baba bamukwatirira eri aba yelookingirayo osobola kwerokingirayo kati agamba ddi nti akomewo muyaffe ekyetaaga ate kuddamu kumusabira yatasobola kwegulira mwabalina omusabira akomewo somusumba abantu bano njagala obaweyo akagamba akasembayo tubate abantu mwige kufa mufe mu bintu bimu befiise so kwefiisa kali bafe sikwekoza mbu nefiisiza kiriza ofe fa ku bintu fa ku kibi ofe ku bwenzi ofiire ku kubba ofe mu kwegomba ofe mu mutima bi ofe mu butayagaliza ofe mu kuloga obeere mufu bayo muloga asobola okufa simanyi okitegeera n'abalokole nabo baloga tokimanyi afe tulogera mu Yesu mulogera musaala embaga waliwo yadasaba embaga y'omwana oyo abeera ku ofisi ya pasita ife teyitamu nawulidde nembagamba ebyo tebijjakola kubanga ffe tuloga positively ebyo bijja muddira ologa muno afe mulogera ebintu bye bife oba weeroga fa kwekyo kifiiremu kiriza okyesonyiwo gwologera musaala ate ye ayongera bagenda mutwala bayirawe obeera nga mupromo obeera nga murecommendinga obeera ng'omutunda wa sitaani sitaani nategeera oyo naye gyali kitegeeza w'amaanyi kasita oli akugendako nga kusabira musaala embi abanga agasitaani nti bulijjo oli w'amaanyi n'abalogo bennyini babeera nga batulaga nti ffe tuli b'amaanyi kubasinga kati kwe kugenda wa sitaani bafune ku maanyi okitegeera so fiira ddala mu kweraguza waliwo abalokole abakyeraguza mutambula n'eddogo nga mukyala kiganda yali yerogeza ate ng'akyali mukyaki so baako bintu bimu byofa then mukama ajja kuwa omukisa tukyalina crusade ffe twefiisa bintu bimu twefiisa bingi katuweereza Katonda twafa mu bingi katuweereza Katonda mwafa mwakiriza ne mufa twafa mu kuweereza kati ne tuzuukira mu kuweereza tuweereza Katonda tambula naffe mu crusade tugenda crusade y'okutaano mwaka nga gugwako Katonda yatugamba mukaaga naye baba Katonda kikoze eno y'okutaano mazima yagamba wasubiza ino tuukiriza abantu 8 bakarokoka plus 8 plus gambi just ebyamagero bingi tusabidde abantu ne basumululwa so kati tulumba bukizibu awo emayuge mujje tugende mu gunde eno mu crusade ekifo kyawambibwa crusade tezibangayo tugenda ffe tubasookayo atasobodde kutweyungako tuwagire sindika sente nawo bero obulidde chidamu opa wabulidde dda empeera yebeera mu ggulu
abavudde wansi nga batuwagira mukama batuweera omukisa omunene era musigale nga tuwagira nga naffe tetukooye namwe temukoye kuweereza nga spiritual purpose era mbagamba buli naku sente gyotuwa tetugiteeka walala egenda ku mulimu gwogitumye kujjako natandise bagamba nange munaaye mumpengayo naye bakulowoozeeko in fact ngenda nensabira abantu wano bangi 10 bameka naye nga tewali yadde ampadde ne airtime yadde wadde kungulira data nange mbagambanga nange mumpengayo nange olusinkowa nga njagalayo kagundi kapooko yadde abamu tebaagala nkabye oyiweyo ku masavu emiro gite oba kate kale obanga toyagala ndye ku pooko kale ente oba kabuzi oba kakoko akwekabuzi akabuzi nako akola bulungi okitegeera so kati ebintu ebito bibiri omanyi bulamu bwa Kristo bunyuma bw'oba olina ssente ng'oli mulokole zinyumirwe n'abanno amagoba ago gagabanyizeemu gaweereze Katonda togamalaayo omanyi nze mbuulirira abantu ekyo kyofunye gabanyaamu kujjako nga mukama wabanga yogedde naawe nga omu bwayogera n'agamba waliwo wetwali mu crusade y'okubiri Katonda yagamba omuwala eyo America n'agamba musumba enkama yaŋŋambye mpeeyo omusala gwange gugende gubuulira enjiri mwana nakituukiriza nakituukiriza crusade y'okubiri kati tuli mu crusade y'okutaano tetukoowa tonyawe komala gwatuma ate bakutuma towalira kubanga abasumba bagala amafuta bagala transport baweereza twagala genda ebyuma byetaaga pangisibwa ebino generator amafuta bweki kulya neeri ku ground bwe tugenda mu lutalo lusi abaana mbasonyiwa ne balya kubanga jjukira eno tuba tuvudde nga tusaba tusiiba era ne kati tuli mu kusana okusiiba baweereza n'amaanyi nnyo ate nga bwolaba twetaaga naawe tweyungeko so enamba yaffe eri yokusabirwako yeyo yennyini wangambye njiddemu eri +256 746 182241 eyo oba otutuukako bulungi butereevu basindika WhatsApp message tusigale nga twogera olina byoyagala kubuuza olina ebirooto ebibi olina biki kuba ku namba eyo basindika message tujja kuyimirira naawe mukama abampeera omukisa amen basebwe ne banya baddamu oluyimba yaluwonoona sigenda kuddamu kigambo kya musumba wadde n'ekimu wabula tusenkane mu sitole eddako tubaagala nnyo Export TV to the world.